tusabira omubaka waffe okusookera ddala n'omulunda abakoleeza sage buli omu yabitegeera bajja wano ne batirawo abantu abaana bammwe olw'ensonga empitirivu okufuza okuddamu ebibuuzo nga twagala obwenkanya olw'abantu abattirwa wano ate ne bakwatamu omubaka waffe tuli basanyufu nti omubaka waffe akomyewo era tuse aŋŋamba nti weyakoma wagenda otandika Nabanga President abatumidde nnyo kusawa mwenda okwekiro abatamanya ngamba nga bakulemberwa abantu abasatu bemmanyi bayimirira mu mutyawo nga balina omundu kasepiki abalala ne bayimirira wali ne babba amasasi mu ggala gyabo ne babba n'erugi luno baali bamanyi kinimi bwaliwo baali bamanyi kinimiridde mu ggala gyawo okukakkana nga mikwano gyaffe abakazi bamaama banakazadde mikwano gyange gye nasoma nabo bataano bamaze okubata ne bataano omuvubuka omu bamutirawo loko abo mu lujja be baamuza nti muwangaaliwa musajja tunasuka n'abagamba nkiyenze bampa esasi wano straight ne bamutirawo nga tebanatta mu kukyala people power abawulire obutemu obwakolebamula waliwo abakazi omukazi omu yali asigaddemu akateetera bampirawo amasasi n'agenda awo ng'akaaba nti maama omusajja omutemu n'amuteeka wali we tulese emmotoka wansi n'amukuba amasasi agamumaliriza ebyo byonna baalikola nga bamaze okutegeera essaawa ezo nga bakoze buli ekyafujjo mu butambala naye nga lazima tubawangudde nga bitubaze kubawangula ne basalawo ate ekirento gamabulire ate mugaba mulungi mugaba muki onayakulembera olutawaalo obwo olwalirusazeewo kibekubanga kudda mu palamenti wakiri banzite era ekiro ekyo baali bazze okummaliriza naye emirambo egyo omusanvu enjaga ate ge gyali musanvu gyali 10 gyali emeka era okumanya gyali 10 abantu bonna be batta babambulanga engoye ne bazirekawo lwaki baali bazirekawo kuba bafiirako n'abasirikale basatu mugambole gisimuwa mumumanyi lazima Allahu Akbar sija kusabu kono kutusa
President waffe Robert Kyagulanyi akubira engalo ekibiina ekya National Unity Platform. Musoma nina muwuzi njagala mutegera gye muli NUP eriko amaanyi ga Katonda. Katonda yagiteekawo egy'omumule abantu baffe okubajja mu bufuzi obubi. Baagala tebaagala mugamba Katonda ng'ali waggulu. NUP egenda mu buyinza. Omusajja mumuwankude omuwanga gavumenti ekwata abantu abadasemusi omusajja akwata n'emitwalo enjawulo omuwanga gavumenti mumuliriza yetandisa okukwata abantu abatazizza musango ngesiba abantu nga tebakoze ngetta abantu ate abafudde siba n'omukaabatano. Bobi Wine Kyagulanyi kyetamu pulezidenti waffe nga nange abadde mu musanvu nga baafuna ekyasi yasiini ng'atudde mu mmotoka nga balowooza nti lwa Bobi Wine waali bamukuba amasasi ne bamutta era mutta ewanyumiriza gyembaddeeyo beeta mu hoteri n'abagamba ate kati mugamba ki akasajja ngamaze naye Mukama Katonda Bobi Wine teyali mu mmotoka batta Yasiini omwana w'omusajja oyo ali kumbi okudda wano n'olutalo lutemu bawulire ekifa mu kyeki okuba kubeera na kitiibwa mu ggwanga kino ekibadde okubanga omuzimu n'omunonya ssente nazo nkiyina okuba kubagamba people power eyo abantu bebalwaniye kuvuga motoka nungi ngivuzeeko kutambulira mu nnyonyi ntambuliddeko kulambula simanya nengendako mu White House ngenze twagenda n'omu House of Commons ebungereza twagenda e Japan eyo ekyayira eyo nga banyumiriza ng'omugezi wa Afrika. People power naekyo abagolimu obutibatiba bwemunoonya mutte abantu mufune obutibatiba obufe tumuwadde tewagala kutta abantu kubeera nti oyitibweko naleko sikubeera okubaka lwaki lwa palamenti ono liyo opposition mumamaloku wanaye asibe abasajja muhoza kaaba bikaseera kyenyonyonyeza omusajja nga akalula omwereza ddala kisajja kyatuli kyokiroda senyonyiseye omutebe watuufu tonyiriza nati naki okutandika n'olunaku lwokutaano ngenda kuwumulamu ennaku bbiri zokka okutandika n'ebbalaza nekijja kwendikoota ekijja kwenyupi zongalibudde pulezidenti wa Buganda tugenda kubatandikako
n'atwala bamaseka kukumula n'abatwala emaka ng'abagamba temuddeeyo akwete mwana people power our power mwe mubeere n'erambo eryaddala people power wano n'atwala abantu emaka ne mugambe baseka balambula bulambuzi teri sente ya kibi sente ogenda kulambula yate nakuwamu muki mubisa kase badde bakole kumula nejija nga sente siyamulwa musolo basinzibe people power AUP everywhere mubagambe n'ab'obutale babatwala bana bataliwo besira MP kasisira mu parliament siri wadala Nabi Yusuf ne Mandela ne Martin Luther King n'abalala bonna bateekekwata enkingo abantu b'ebutambala kembe maze okuva ku ntobo y'omutima gwabe wallahi wekitiibwa n'okutema MP senga konstituensi zonna zirina abantu abalemerako ng'abeebutambala bakulokera abantu bano bafudde omugagga mukomera nga buli kendagala bakaleeta waliwo omukyalo omu yaddira enkoko ye n'ajjako amagi 8 ng'agabiise egabiise omukyalo yagamba nali mpita ayiteeyo nempa omwana we emitwalo 2 n'agigulamu enkoko yagijjako amagi 8 n'agendeetera muki okomera bamuwanga ajja kujja eyo kali katonotono nga bulina amagi enjuba ki ebiyufu obulungi maama akiramu egombe olunaku lwe bansiba yagenda okudda ewakawe nga bamezeewo ekiryo yandeetedde ensujju nga nnene bweti nangamba nti ensujju eno ogikuleetedde bangande zikuwoomera nnyo naye olunaku lwe nategeera nti bakusikozere ki bakusibye nadduka mu bitooke nkaabe nensangayo ekiro kino nga kimeze nkijjeko ensujju negikuleetera baladdewo abakyala nga bano bonna balayira n'abalala ababadde mu social media nga buli lunaku bakola ekikola ki ekisoboka abantu bamutambala n'abataze abakazi nga bakootakoota bwe bati bwe babadde ng'emirira mukomera wagunula batakisi nga zisiibe ne bagamba beebutambala bakoze eki batuuse mugambe bafaada buli faada w'ekigo kya wano azze muki mukomera namba ekirangiro kyaki baseka abamutemuse people power nabo bamaze nga balize essebo ne basomeddwa abamu nga n'okkaaba bakola ki bakaaba seeka nsiko seeka bonna bangi bazze nga buli lwakuna lwabalaza lwakutaano funa edduweera ki ey'enjawulo sirina kyensobola kubaba sina kyensobola kubasasula amazima munda ze kinabakolamu omulimu ne musigala nga mukola ki nga mudagala kyensobola okubasasula nkimanyi kuwanyisa abantu basibiri ate kati baali bana mubamanyi ababadde bonoonye eggwanga lino baali bana bababulire omu bamuyita triple A agita amangu omumi amukubisita lattu namukuma bwetuna ngwere oyo yawadde omulala yali mukyala w'omukulu oyo yeerabira ku bulamu bw'ensi eno bwa kiseera bawutyomulamuza ngabagala okutukuba amasasi kakati emuluddo nawulira ono Bosi Museveni nga naye eddoboozi terikyavaayo negamba naw avaayo omubamuki ate mumanyi asigadde nawulira tabalirye obaali omuyitani omuyita muki
Kwenyedo kumaliza makolo kubala famakolo kubala NRM jekanakana corruption bwabuli bwaki kakati NRM nezalo omwana naye nga afudde mwana wakuyanguzi bamuyita pipiki Pierre mukubala otira negative omazaamu negative ofuna positive buli lwadira corruption alwanyisa corruption ofuna mowa corruption nawatekwata NRM ali corrupt nokwata Pierre oba mugonzi agenda accountability tumulire sente zokozesa okudukanya Pierre yu osijjawo tumulire oba tomenya semateeka waliganga kwemuwazikaine gaba okuba nga wetawambe mu buki mu byobufuzi banange yakomyewo mukambwe banange mukambwe amanda w'amagye nga nawe tulina kutanulo wawanako mubagende Kongo walitwayisa omusajja abanyasi okubafa nga bakuma omusajja mukambwe yanyize bukizi tebategete tebandimusibye kyemukola ki abakuba amasasolo ne banemerera basobola n'okunkita naye n'omunanzita olaba ekiri wano bwengaba myaka mito enawulira myaka miki muzaale abaana nga mukyali muzaale bangi mulemereko buli lwasigala mu lutale obeera muwanguzi buli lwasigala mu lutale obeera muki mwe temulina kukola temufaayo ntalo negeze bawawangudde mwe musigale nga mukola ki bamutwala bwe mubanga mulwana victory is just next step n'ebigambo ebyo mateyo amugambye nedda ssebo yamusikirize nagava mukomera omulamu mulemu tukoki omusajja eno olwokujjako omukwatako mu ngalo lindako sebolatere yali mugagga ng'ali matangawuzi beyali alwanirira ekibira ne bamukuba amasasi yasirira mu katebe awo naye omusajja ono buli lwezize mu kooti abadde ajja mu katebe awo n'abeera mu kooti bulijjo omulabangawo Mungu akuwe ky'osinga okwagala mumanyi nti mpagala nnyo mumanyi nti mpagala nnyo naye mumanyi nti nkimanyi munjagala mumanyi nti kimanyi nti munjagala ki Mukama Katonda abamalire ebizibu byammwe abantu ba National Unity Platform emutambala tewabaddeyo babitiisatiisa kamanga wendikati tewabaddeyo bakolaki ekyokubiri nenakano nkayiseewo abantu ba NUP babulira obuli betulina omanyi eyo waliyo fomira zange zenkoze ninayo fomira gengenda okubabulira bagiyita 10% of 100%, 10% of 10%, and 10% of 10%. It's a winning formula.
kati 10 milioni kwa Uganda tuli milioni 46. 10% wa milioni 46 ziba milioni mmeka? National Unity Platform bebanga ku 10% enako milioni mmeka? Nga bawadisi baffe ku milioni 4 mumpuliriza nga tulinako 10% ng'abo ba supporters baba bategeeza emitwalo 40 betuba tulinako 10% mumpuliriza ng'abo bali bwiri okuwayo obulamu bwabwe ebyobugagga byabwe na buli kimu kye balina tuba n'abantu emitwalo emeka? 4. Emitwalo 4 Museveni bajja n'agitta asiga obukyayi mu famire emitwalo emeka? 4. Emitwalo 4 bagisigamu obukyayi gitwala emitwalo 16. Kyenagala obategeeza NUP n'abamuvuganya oyo gaali twamuwangula dda tugenda kukozesa 10% of 10% n'akuba kunoonya ssente mumpuliriza 10% mumpuliriza nga tugambye nti ekibiina kyaffe tukyetukanyise ku 10 ki buli omu ng'asobola okutuwa enusu 10 olunaku lumu nga tuli abantu emitwalo emeka? 4. tuba tufuna milioni 40 Museveni tuyinza okuteetaaga sente zo okujjamu netukutwala nga tugaddeyo nga buli enusu 10 lumu kweringi triple power ayata abantu emitwalo 4 nga gimaliridde negigamba nti bino wammanga tubiyina temugamba nti mbatanudde nebiganja oke tuli banafu naye amatu gaffe tugalina tetujja gakuwa tetugabama netubagamba nti amaaso gaffe tugalina tetujja balabako buli netujja tetuvaawo netugamba nti ebigere byaffe tubiyina tujja kutambula bwe bajja okuziga ngaffe tutambula bwe bajja okukolaki nga tetulaba bwe bawogera tuba tetuwulira tuba tetubawangudde saasene kabaka akola ki katonda naki mukama katonda awangulire People power, mujja kulabira awo wensali njagala mutegeere tuli mu lutabaalo tuli ku ki kale kansalire ekibibi kwaga sikekyo ejuma yawa ekibibi n'omuzikiti bangolamu singa Muhammad semu baka kakati nze mugamba nti ndi kibibi ekibibi tekamala walioti tekamala aleke okusalira mukama katonda aye musigale banuka mukyaka sikekyo mukirizao okulyagende okuleyanisa nze ndikalo kati nsize waka wano nemmanga ndabeko nange nje mukunkoko Sawaseka kabaka wangale aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwa Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo kuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A, B,
B ne C abasajja n'abakazi abenyooma mu nsonga z'obufumbo, abaludde okufuluma, kiyite constipation, omugongo oguluma, amagumba gakumeketa, alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi. Balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba. Ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi $3 zokka. Kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe. Anti obulamu bugagga. Okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 0764 Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogeza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Witini. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nacho naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala Haji Najibu basajja baka. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abagala empapula z'obutuuze edduwa weziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga